bwe batyo nga bamaze selectingibwa tumaze okutegeera how they create kye tuyita jury of peers engeri gye bakreatingamu akakiiko akalamuzi. Now tugenda ku responsibility wakye twandiyise ng'obuvunaanyizibwa bw'akakiiko akalamuzi. Ensonga bw'etandika okwajja manya akakiiko akalamuzi nti si nti buli musango beerako akakiiko akalamuzi. Waliwo felons kwega serious crimes ezibeerako akakiiko akalamuzi, emisango egyo gyo naggomola, misango gw'owulira nti kati omusango muzito. Ate si nti buli nsi okusinziira ku mateeka gayo nti creating akakiiko akalamuzi. Buli nsi erina engeri gye creating, but at this point we are talking about akakiiko akalamuzi nga kali created. So kyembadde njagala okugamba nti basically felons ez'amaanyi, serious crimes, tinga emisango simanyi armed robbery, murder ziri murder gyennyini, okitegeera. Naye ate kateera mu system, mulimu system z'ensi ezimu katugeze waliwo kye bayita bench trial ne kye bayita jury trial. Defendant osobola okera ku macha mu nsi kati nga mu America, defendant asobola okera ku macha n'agamba nti nze njagala bench trial. Then bench trial omulamuzi yabeera asalawo ebisinga byonna. Jury trial yeno gye tudiscussingako ng'akakiiko akalamuzi weekali. So kati nga bwe nkugambye nti wabawo felons emisango giri egy'amaanyi egibaako akakiiko akalamuzi. Omulimu gw'akakiiko akalamuzi ekisookera ddala kutuula kuwuliriza. Okuwuliriza arguments ezibeerawo wakati wa state oba prosecutor ng'ogasseeko ne defense attorney. Babeerawo nga bawuliriza era nga batunulira n'obukakafu babuleeteddwa. Ky'ekintu ekisookera ddala nga bakutuuzizza ng'otudde kakiiko akalamuzi. Kuwuliriza arguments nga bwe zitambula. Then bwe kiba kiwedde mugenda mu chambers zammwe ne baleeta transcript z'emisango nga bwe gibadde gitambula ne bagipresenting amaaso gammwe. Now muddamu ne mufuna arguments wakati wammwe. Arguments zijja zitya? Ekisookera ddala nga mutudde musooka ne mwerondamu yandibadde ng'omukulembeze okusobola obbatabaganya singa baba bawazeewo enjawukana wakati wammwe, wakati singa babaawo sides ez'enjawulo. Bwe mutuuka munda musooka ne mwebuuza abagamba nti omusango yaguzizza muli bameka? Kuba ekiba kisinga okubeera ekikulu okupresentinga verdict muteekeddwa okuba nga mutuse consensus at least nga majority mukkiriziganyiza ku ekyo. Tekiteera kubeera kyangu. Ate era tebasobola gezaako delivering nga waliwo alinamu akakunkuna agamba nti nedda. So basooka ne batuula ne badiscussinga era ebeera battle y'amaanyi. Ebeera battle y'amaanyi. Nga mutuuse munda mu chambers babawadde bamwebuuza nti banaye abagamba nti omusango gumusinga mudde side seno, abagamba nti omusango tegumusinga mudde side seno. Then nga mweselectingamu kati nga mutandika okubuuza lwaki osubira nti omusango tegumusinga. Now you argue and discuss depending ku bukakafu obwabadde mu kooti. Toleeta kiboozi kyo depending ku bukakafu era kyobula bwe babeera mu kooti nga baloya bagenda maaso n'okwajuwinga oli n'aleeta obukakafu obutakkirizibwa, omulamuzi agamba akakiiko akalamuzi n'akagamba nti ekyo temukifaako, ekyo tukikaasolinga, ekyo temukikonsidalinga, ekyo temukitunuulira. Oli ne wabanga alina kabadde ayisaawo nga tekateekeddwa kuyisibwawo era oli asobola okuobjectinga, omu asobola okuobjectinga n'agamba nti ow'ekitiibwa oyo kyayisaawo tekikkirizibwa. Era ow'ekitiibwa asobola okugamba akakiiko akalamuzi nti ekyo waba akigaanye nga ye asobola obagamba nti ekyo temukikonsidalinga, ekyo kiri out. So bwe baba bali munda nga badiscussing okusobola ogezaako okufuna okudeliveringa verdict, basinziira ku bukakafu obubeera presented mu kooti, arguments ezabadde zoogeddwako, evidence eyabadde ereeteddwa, nabo kwe basinziira kwe baba arguingira nti okusinziira ku musajja ono kye yayogeddemu, okusinziira ku ono engeri gye yabadde ayogeramu, okusinziira ku professional ono gwe baleese, okusinziira ku bukakafu ono bwaleeteddwa, baajuwenga mpaka basobola otwala ebbanga, basobola osaba okusinziira ku ngeri gye bali eyo munda, kuba kisobola n'otwala essaawa emu, basobola ogenda mu chambers ne kitwala 2 hours ne badda ne bagamba nti ffe tumaze okwogera tumaze okudiscussinga bukakafu bulaze nti omuntu omusango gumusinga oba tegumusinga. Era bwe bajja bapresentinga eri ow'ekitiibwa eri omulamuzi ne bamugamba nti naye tusobola otuuka ku verdict. Naye basoma jjukira omusango
omuntu baba muvunanyina ddala mu criminal tebatera kubeera na account emu. Omuntu atera okubeera ka accounts eziwera. For example, omuntu yaze wuwo n'akubba. Omuntu oyo basobola omuteeka ka account ya trespass. Bw'aba yaze n'ennyondo ne bamuteekako ekya weapon. Bw'aba yayingidde munda n'abaako byakola. Kigamba oyinza okwekanga ng'omuntu abaddeko accounts nga nnya. So at times they discuss according to the accounts. Basobola okujja ne badelivanga account ne bagamba nti okusiza kwa account weti twakizudde nga tegumusinga, account weti nga gumusinga, account weti nga gumusinga, na account weti nga tegumusinga. Ne bajja ne badelivalinga nga accounts 2 tezikusinga, oba accounts 2 gukusinga, oba accounts zonna nga gukusinga, oba accounts zonna nga tegukusinga. So kati boyo bajja ne badelivalinga, then kibeera eri mulamuzi. Basobola okujja ne bagamba nti omusango tegumusinga. Emisango gyonna accounts zonna twageze tulanga bambi omusajja talina buzibu. Then awo kiba kiwedde kuba yo omulamuzi ku side ye yabalinda kiki baba baleese, then asobola okugezaako okukola final ruling. Kakati bwe bajja ne bagamba nti tegumusinga, then omulamuzi ng'agamba obuwulidde ndowooza tegukusinga ddeeka weebake. Naye bwe bajja ne bagamba nti emisango gimusinga, then ensonga y'ekibonerezo ebeera ku mulamuzi. Kubanga buli account ebaako ebibonerezo byebekalinga. Kyovula nti omuntu abeera mu kkooti omusango ne gumusinga ne bagamba nti bamusiba emyaka 8 n'ogamba emyaka 8 gwejjukira oba oyinza okuba ng'omanyika account emu yali esinga okubeera enkulu. Okitegeera nti yakwata omuntu naye yamukwata atya gwe accounts ezaabaddeko oyinza okuba tewazitegedde. So kakati ne bagamba nti omuntu bamusiba emyaka 8. So buli account ebaako ebibonerezo byayo. Era bwe kituuka eri omulamuzi, omulamuzi akwata n'atunula accounts eziba okusinzira akakiiko akalamuzi kye kaakogedde accounts eziba zikusinze n'akwata ku n'atunula mu mateeka okusinzira ku mateeka ge baakuwabiriramu na buli account yeetika bbanga ki. Then kati omulamuzi ng'abalabalamu ng'agamba nti okusinziira kati ye omulamuzi awo asobola okukwatiramu oba asobola okusalawo n'akikuwa kyonna bulambalamba. Then omulamuzi bw'amaliriza okuyita mu mateeka n'alaba buli account yeetikka bibonerezo byenkana ki, n'akusomera emisango egikusingiddwa n'akusomera n'ekibonerezo bwe kigenda okubeera. Naye akubuuza n'agamba nti olina ekigambo kye wandyagadde okwogerayo ekisembayo bifo nga sinaba kusindika kusaavinga kibonerezo kyo. Noyogera omugamba nti munayo w'ekitiibwa mbadde nsaba bankendeereze ku kibonerezo. Then asobola okuddamu n'atunamu n'agamba nti kusinziira nti bwe wali okwatibwa tiwateekawo mbeera, tiwalwana n'abasirikale, tiwasumbuwa nnyo nga prosesi y'okuba ng'oleetebwa okuvunaanwa tiwatutagaza nnyo. Mamanyi mulimu omuntu atagaza baza okukwata n'okuba poliisi n'odduuka ne bakuyigga ne bakola investigation okumala omwaka mulamba nga baagala kukwata. Kati sente z'oba oyonoonye ez'omuwi w'omusolo ziba sente nnyingi. Kati omulamuzi asobola ogamba watumalira obudde bwaffe bungi. Naye bw'obanga wakwatibwa tiwalwana wakkiriza n'ogenda ku poliisi kwegamba n'okkiriza process etambula. Omanyi ekintu kye basinga okwagala ennyo, it is to respect the process ey'obwenkanya. Once if you respect it, kati bw'omusaba asobola otulamu n'agamba nti kino kyo akikolanga ye n'asalawo n'agamba nti kale. Naye ng'akiteeka mu ruling, kirina okubeera mu ruling. N'agamba okusinziira nti wakola bwoti tewakyankalanya nga bwe mbanyonyodde. N'agamba okay, gibadde emyaka 8 bakutwalayo emyaka 5. Genayo emyaka 5. You get. Now, briefly, that is it. Ogwo gwe mulimu gw'akakiiko akalamuzi. Era bwe batwe balonda kye tuyita akakiiko akalamuzi. Era bw'atyo omuntu bw'abeera ku kakiiko akalamuzi era Kyovola Cinema bayita juror number 2. So, basically ngenda kubasaba ka film kagenda fuluma olunaku lwaliro akagenda fuluma olunaku lwenkya zigenda fuluma ku weekend tomorrow
okuva mu VJ Juniors Productions outlets muzimanyi ku mutimbagano gwa muno watch subscribe just mitwale satu jo campus gogaseko ne mu Ronnie's Entertainment kasema mu kasikana. Thank you so much. Onakulwencha I think onakulwencha nga lugendo okucha bwe butingena kuba nyongerako updates za movies endala zinabazifulumideko naye nga don't forget kugenda kuberako jako eyo mwenda yegenda kujirako mpozi ngogaseko ne Lioness nako kagenda kuberako mpozi ngogaseko waliwo abangambye Dune nabagambye Dune Prophecy tujirinda ewerere ddala eyo film gye saagala mugigabatukaniremu because eyo film ina information nungi nnyo ina information yamanyi and it's good okutuula ngo ina part nga mukago ba musanvu nolyoka ogiraba. That's how you get to understand it properly. So that is it for today. Nagamba VJ Junior, the incredible Eva Chairman Eva Ikwadi. Peace and I'm out.